baliko so awe bayita ku Riat ku ssomero Okay, mikwano tuli Boston Makindye gye tuli right now. Gye tuli right now. Naye nga bambi tushabe Duncan Emityano okusinziira bye twamulimbi twayitidde mu mukwano gwe Ambassador Big Talent. Kyokka Ambassador twali tulina okujja naye laba waafiirwa naye ye n'asigala ng'amulimbalimba asobole omukuumira ewaka. Kuseero aliwa sebo aliwa Duncan mule sebo ati munda tetukwate ngena bulira ekiko top Why? Kamera zikende wafuzaje. Bintu byebyo tosuka bintu bino. Era nawe motoka nenda bakamera nengamba kye kiguddemu. Ye bintu tobivanga mu. Zenkwe zange. Enkumo zigira wakati olumbuki. Kati mbuki. Kale tuwe nkuchaye. Munnange sigadde nja kuwoza naye waliyo omuntu ego kibadde kinyiga ng'agamba bannange birthday ya Duncan yatuuka tuli mu kalantiini Duncan bambi teyafuna ku ssanyu ate ng'abantu abamwagala ennyo ffe baddayi haadi abo ku ntikko gye tuli emmotoka ejjudde ebirabo ebyolaba abantu mwajjulenga nsanyusa okulaba nze ng'omuntu ngambye leero bambi katulabe Duncan oba nankuba ekikonde eyakulidde olukwera bwe yafiiriddwa Ambassador bambi yafiiriddwa ngambye naye kirungi n'asigala nga akutulimbira obeere mu position nze gwolaba mbadde nagenda mbadde leero ba ofu era enteekateekezebwa mikolo gibawuuba naye Ambassador nanimba bino nanimba biri owaye nzija okunona era nze gwola sebo mbadde wano nga ninza Ambassador kunona kugenda ku airport yangambye nona naye ku last ndooza nga mutuuse ndooza nanga sikyazze blood ate naye ate byenze kuziba obadde mutulo njebaali ate mukuwummulamu nga bw'olumuntu surprise embazeeko ebigambo byebimpeddeko nganze bimpeddeko kati yo tuli wuwo bwamala okola wajjako bonoga nti newaddanka njakola munnaye nange ndabiraawo nga nninda busimu ate bankubira akasimu ne mba nkumanyi mu budde obwo mba sikumanyi kati ate obudde obwo mba sikumanyi era nambadde sikumanyi kati ani akikoze ngolowoozaani ngolowoozaani fresh flowers mulimu fruits awayini ani mukwano gwo nnyo bambi kimuluma agamba Duncan teyafuna birthday bana emmotoka ejjudde eyo ebintu byolaba manyi badde wa ejjudde n'omukwano gwange azze okundabako wano omuyita jjajjawa katuyitira atukuba ebikonde jjajjawa Duncan Emityana twali tulaba ku firimu awo owaye waliwo bye ndaba wano naye ensonga nkyazinoonya engeri zitambulamu zinnemesezaamu embiibya
Jajjawa tutukira kanyama. Sembere eno. Bampisizamu awo ekikonde swi. Sigamba. Kyekiriwo dankani emityana. Omubwati. Kati fani wange ye aloweza. Yo number 1 fan, yo die hard, yo Yonna. Yonna. Jawaru. Why naye sanze kamera nange. Kamera just yatutumye tukwatira obujulizi. Tumukwatira bujulizi munanga abantu babbe Uganda kati watyanga mulimba natuse wadanga ninga tena genze watata wange mutoba wa brother wange. Banange yatise birabo. Birabo bite? Surprise. Mubakide twali mu kalanti. Mune dankani waffe ntamu wa keke ntamukuliza ntakola ki. Nagamba nzikambeeko kyenteekateeka. Mwagala nnyo dankani. Nedankani manyi wabayo abantu abatwagala ennyo baana. Kituufu wabayo abantu abatwagala. Omuntu ono eyatumiye. Jajjawaalo. Jangu muna emikolo olugita. Kaya yangu tokuwa kamera. Kamera eno yebambi kamera zitugudde ko kati ate watwemba. Tekawo. Dako mere kumpi yateeka waggulu wa box. Ngomanyo okuno mukuba mukwano bana yezitowa. Agera sana keke. Teka waggulu bike box. Tekwe. Simanyi. Keke yiye yambadde suuti. Chaliwo abachaliyo. Sibano omusipi. Yeno. Chaliwo abachaliyo. Neka bokole ebintu bino eby'enkwe. Ne customer wange abachaliyo wange. Chaliwo abachaliyo. That's my client first. Tawuli akabugumu. Era muwujje. Nakula nyentwale zenzivaako. Dankani ani gosuubira. Gomanyi keke esibye omusipi ne suspender. Ne botayi. Number 1 die hard. Mbutuufu bino bikolebwa muntu nga Mama Fee no basenga kulanda. Saabo. Mama Fee na nekyamuguddeko nakavaayo jjojuzi. Nabaddeyo jjojuzi wannaye bambi. Nekimusaakozanyisa okulaba jjajjawa. Nsanyisa okulaba. Kuba goats onsanze wa Duncan. Duncan omuntu ali eyo. Ate okumanya nkwagala nnyo oli mukwano gwange kankubbire nako abalaba Star TV sitera kubbira ku bantu. Mukyala. Gomayo kubbirako okobwe kutyo. Mukyala. Eyatutumye wano. Bikyali motoka eyo. Bikyali yo naye ngambe kansoke nkomera. Naye nange jajjawaalo. Jajjawaalo atabula emikolo. Muna Uganda. Kuba nayogera naye Oluganda. Era mubiddeko naye nange. Abera Uganda. Nayogera naye Oluganda. Nenga abera Uganda. Amanyi Oluganda n'Oluzungu. Ne banange nzibirako. Mukazi wa Uganda. Mukazi wa Uganda kyayize kuwa ebintu. Ne banange bakazi be Uganda twerwaneko. Temusobola. Babbiloka. Basoloza. Ba revenue teri mukazi wa Uganda tali wa revenue. Mujanga tali wano Uganda. Nenga ali wano. Revenue. Basoloza. Kati Daira wallahi. Basoloza. Gamba bayambase tuli basoloza. Mbuno tuli basoloza. Bayambase mwogedde ebirabo bampako nakyo. Cheba kusimu atubuulira. Ya atubuulira ku simu kyasazeewo. Ku simu ya atubuulira kyasazeewo. Jajawa. Koze tya. Ye yatubuulira.
omuntu ali eyo keke ine ensawo enazi suspender nende saa kuliwa nange eno badde sigira bankola live byonna byo bifunye bali sinabira balayi njagala kulya keke ine sibyeko tayi walawe tugenda jirya magana kukitegera kale naye nga ate omuntu omuteebi Dankani emityana yo ame sijja kwogera esuubira yoyo kati wamaze kankubuulira nze ndi kyaliwa Dankani nambeemu mirimu gyaffe gyegimu naye ebifo byetukoleramu byetukola byetwawula nze gwendowooza mumanyi naye kati ye amanyi owuwe naye nze gwendowooza mukola gwomumanyi olikyaliiwo mumanyi bakutebere ayizo tabula emikolo omusipi kweguli omusipi ati nebyenjagalamwenza kweta mungalo kubanga ekiriko bakijja ekyogerege kati bwagesinga rongo bigenda oli yatusalirawo ku ssimu kasevera nti azzeemu bubi nze simanyi ye yatubuulira naye nga ono ate okubanga papa alindako kati kwegayirire bambi kwegayirire njagala kulya keeke eno olaba Dankani olaba apa eno njagala giryako naye woddamu ebyekisiru ebennemu naye nze wakitopabukisa nenziramu olaba omuntu amaze omuntu oyo Dankani anansonyiwa naye nga nze bwensu tumumanyi ffenna naye kati kusaawa eno engeri gyekigudde obukwe nze kyemmanyi tali wano nze gwe mmanyi tali wano oba Dankani alina gwamanyi ali wano naye nze mmanyi ono tali wano ono ate ekyemmanyi yandibadde ne wano yajjawo naye ebyagwawo bino tebimukkiriza kujjawo ng'olwo gwomanyi oba waliwo gwomanyi naye gwemmanyi yomanyi ono gwemmanyi kati awo gwomanyi gwomanyi ddamu naye nze woddiramu obubi oteeka okusasula ebintu kati ate omanyi ekiri mu motoka wali kati wadde tusooka tujjeyo biri nabayo kyenjagala Dankani njagala afune obulumi obw'amaanyi nga biddayo mu mmotoka nga tateebye bulungi nga biddayo kolange kyakintuuseeko njagala biddeyo alabe obulumi bwabyo nga tayogedde kandeteyo kimu kamera nzeyo kirala kimu alumwe bulungi kandeteyo kyatasobola kusuubira kuba oluusi n'ebirabo bino bikunnyonnyola kandeteyo kimu ande kandeteyo kale bisatu kandeteyo bisatu kandeteyo bisatu biri ebirala biyinza okunnyonnyola omuntu oyo kandeteyo ebyo si bibiri ononsonyiwa nakamwogere enjogera obi ng'ozidde ozitwala uteeka mu bbaasa mutuufu bw'abaga si kale kambyonoone naye bwembyonoona jangu osembere bwembyonoona nesiga nesigenda bizaayo nze gwemmanyi wamma kati oba bintu bigenda bigende naye nze gwesinga okwagala era gwemmanyi ennyo asooka akkirize nti tajja kukwekwasa ng'onaayonoona ogenda kukola towekwasa anti mukwano gwo anti kati kubanga jumula gyoyitira simanyiyo bwemba nyonoonye gwomanyi naye enjogera gwenkola ki gwemmanyi ate era butuufu ebbaasa eno ebalaba nze sandi gikutteko naye ngenda gikwatako lwa muntu omuze gwemmanyi gwe bayita era kaŋŋambe because of the family me I'm a family, I'm part of a family now. I know. I think these come from Rona.
Okay. Nze manyi lwena bwaba wogera kiti webyeyo nondana naye nze bino byekutasibita. Abagasirona womanyi. Ogenda wala. Bakala fuluma geeti. Osanza wofuluma nabyo. Nze sitabiro bwaba gw'obunyonoonye gw'omanyize sita. Ate era takuteta kuterekesa. Gamala. Nze manyi lwena bwaba alinayo pulisino oba kalibbala oba ani yamanyi. Nze manyi lwena. Era nze ngenze ne bino ku lwa lwena. Bw'abe wagasirona lwena anaabisasula. Kati bisigale bibyo gw'omanyi. Duncan gogamba otya? Okay, nze nina mikono gyange bangi ate nina abaleba program bange bangi n'abafaana okwantu onjawuliddemu Nkyawudde oba olina kuteeba. kati mukyo Nagambye mukyala dayihado okuntikko mubafaani mbeninabakyali bange mukwano gwange asobola okukola ebintu nga bino jajja waalukomaawo. Okay, hello. Lwani? Rona Nabs. Mukwano. Ulire oli ayomba mbu Nabs talimanyi. Duncan yagamba oli jajja waalu agamba yamanyi Rona. Duncan agamba yatutumye Rona Nabs. Kirungi okwawula barona baba bangi. Ati agambe Rona Nabs. Mukwano. Sweet mbutubuulire kati katumale mpaka jajja waalu nali ku simu. Mukwano gwani? Eyatumye shifa. Rona! Rona! Hello Rona. Ono mukwano gwa family bamuyita jajja waalu. Nze muna ebintu mbalera bikutendera obadde ogenda kubisasula oba kubanga si yeggwe. Katuyingize. Tulindeko tugateka ebirala. ogenda kuyingiza ssebo Katogereko n'omuntu ono akikoze. Kuba ebirabo byo bikyajjudde mu motoka naye tusobotogereko naye. Kubanga buno obudde ensi gye bali buba bwakwebaka sekyo. Kati togereko naye then kabawo obubaka lwaki akikoze. Wangi. wangi wangi mukwano Mama malayo Duncan ow'emitiyana. Duncan ow'emitiyana. neyanziza mwebale nnyo okunkuumira waka nenemugenda gye mbadde naye omanyi teyabadde andeete yabadde mu lukweraba we yafiiriddwa. Era obadde nzigira ku ndagiriro ye bw'angamba wetabwa oti yambuka kola oti yingira eyo buuza liyatiki biki naye bambi yafiiriddwa Ambassador Big Talent naye amukuumidde ewaka ng'amugamba mbu bagenda muno naawo bamutwala okunona Eddie Kenzo ku airport. Balina ogenda ofuna amawulire ga Eddie Kenzo nesobodde genda gafuna. Ize embeera zimanyira. Rona yali abadde kuba talina mbeera. Talina wabanga talina mbeera. Laira wallahi. Balaba akabogere embeera ebaawo. Laira. Nze nga nkukuse naye ebbanga sirabye embeera. She's a principal. Mumanyinze. Munange. Naye nga neyanza. Munyonyodde wano Duncan mbu teyafuna birthday twali mu mbeera mbi. Afunye omuntu amujjukiranga birthday yaggwa n'abanga agikuliza essaawa zino. Keke ngeriko Duncan emityana yo amazing. Keke nungi nnyo eri wano eno. Esibye omusipi. Ebirabo bingi biyitirivu esibye omusipi. Eyambadde bottayi. Egenda mu parliament. Tugamba nungi nnyo y'amaanyi. Eraga omuntu agenda kuba chairman LC5 Emtiana ebigeye ennyambala gy'alina okwambala nga yo. Ky'oba omanyi. Ebiwa. Ebirabo byonna akalabako byebyo naye nga ebirala banga emmotoka ejjudde. Bansanze waka neyo kyaliwe nga nemukola ba firimu
nga bwe nninda kyali wange ambasada tugende tusobole okugendako kale kambimuwe mukwano bakawo buweddeyo yes nti lekera okwekwasa streamingire nga shoyo olina okwekwasa era ojja kitegeera kituufu embeera bwetyo bwe naye number 1 fan Puntiko Die Hard ebintu byonna bibeerawo wakyali nadda wakyali nga bandabira nga streaming zera ku Facebook ne YouTube embeera waliwo embeera ebeerawo noga nti nga tostreaminze waba ensonga ki oba tostreaminze naye byonna byonna bigenda kuggwa okubanga bitereera bafaani bange babeera abalaba programu yange ku TV basobole okuba nga banfollowing. tweyanziza mukyala Rona ompadde nno ekigezo Duncan ono gwolaba avuddeko kale basiimye ebintu bino kati bwobanga ozibakubanga erinnyafu erinnya anti kati nze mba na namba ya simu era ali ku simu ng'atubuulira wattu era lwakuba kati bannange toyinza okuyomba nange ayinza era okuyomba banga nze mba mbyogedde Goyogedde kiki? zinjogera omuntu nga nafiiriddwa omuntu ayinza okunyama nengula kofini ze gwe mbamanyi ekyo kikulu kofini yabaaba gundi yagiguze nze gwe mba mmanyi buno muna lwewuuba mba simanyi era nze mbale manyi mbyonoonye naye yawalayiza kubanga nze basambadde sigiba neddankani era okwakasiza enkwe nga ndi mukwano oli wanko nnyo ate kati nze naye omukyala yampa ekigezo naye nga kati babaawo oli mukwano gwa Jacob omutuuze ndi mukwano gwe ndi mukwano gwa Dankani anti zenkwe Dankani siri mukwano gwe tulina enkwe halo zenkwe munnangira nkwe kati halo munnange byebyo naye waba wampadde ekigezo bannangira nkwe wano Dankani ono omulaba kyali wange namulabyeko nennaku mabegaawo wanda waluli wansanga agenda okwekubya ekifaananyi naye munnange tugenda kuddawo tubere bamukwano bino biwemanyi badde bebakubanga bigenze bubi mubadde mugenda ttabuka naye bigenze bulungi naye nange nzize omutima gunkuba ngamba mukama bino biragasagala ate webaza nyo jajja waawe naye nobatojjafu kuba ate ankuumidde waneeno ate oyinza kuleka mugenyi waka tetwandifulumye wano nga tubizaayo era bibakuba bifu jajja waalo oyo yegase ku ambasada ne bagaana okuva wano ye omugawa nagendaka n'agaanirawo waka aga tulabe firimu Dankani olyoka ogenda ambasada bambi nakowaye n'agenda kwega embeera bwetu naye bwekityo kandi ekyabiraba ebirala wanje akambimuwe ebirala kasoke mbimuwe kale mukwano katusoke tulete ne bino ndimu omutima obugamu yinza obizaayo tuyinza okuba nga tutegedde ne babizaayo pizza zikyayo kya bulungi lyatoyingiza tara wagambye ogenda kukwata buli kimu buli kimu tujjemu tetuleka nga ate tulese bitali byo embuzi egenda lyakeke yes here is the phone embwa egenda okufuma nze eyo nze mbadde mbasinze essimu used to read ne receipt yino
Street city eyo eyesimu eyo accessories namwe ebiri enkomuzina enkomuzina naye eranga ezo nkwe hadi okuntika wame nkwe ziri mu streaming le balabe wama balabe show enkwe ziri mu ebirungi esimu eno betaaga okubanga streaming badde companies efuna eri bafani baganda programu ya ensimu bansuubiza ogifuna okyali byakwogera naye rona wanjudde gwe ate manyanjudde bakyasiba ensonga bwe zito bwe zitambula ebirabo biweddeyo baleete ebirabo sumululira wali temuyingiza wali wansi teeka wansi wali esumulula manje omuntu alabe kyentuusizza agamba olina sipi tebikyazeeyo tebisobola kuzzayo yeyetuuse frigi eba erina kgendako nkya daboddo. It has to go on tomorrow. Buno buuma bwe busiba obugibwa kuno naye olina kufunayo fridge gaadi nsanyalaze galeme giyitamu ng'oseka obuseko aze byampeddeko kanasigadde obiraba bulabye manya ebigaba bituuka nebikuggwako nobitunuulira naye singa byamulala singa oyogera ate ntakula wano kulajjako ng'oyogera olwo era mumbanyiza nomutayita mu Jacob sagati ansumbuwa mwebale kujja mwekka manya yayogera nnyo naye nga neyamisa birthday wakuba ndibadde yayitako kukalo naye abantu era bakikolanga mu sitayiro kale kati leeta ebyo netugire tusale ne keeki yaffe neyanza firiji ngira byo ndifunya ali firiji kale negenda kuba mu kisenge wamanyi era kale mu kisenge bwe mudiro we ana mu kisenge ndakuteeka firiji nga tolimala kuyimuka ate ku ddeeri kati bino agenda designinga tusale keeki nga mupya agenda kuyingira yambale bino byonna ebyabagole kati awo nga tonagenda kukukyusa tukubire kayimba kikowandyagadde kayimba kikowandyagadde tweyagale okay mikwano mulabe wa Star TV omulungi programu ewunyise omwagala wa surprise your loved one bwe bityo bwe bitambudde buli kimu mukirabye surprise ya Duncan Emityana bagambye nti ali so amazing kakyusajje tusale keeki abantu munnange bafaayo eri bannaabwe abantu baagala okusiima okwebaza kati omukyala lwona bw'atyo ali mu America bwe yagadde okusiima Duncan ng'alina ensonga ze so kakyusadde akayimba kabanyumire tweyagala ka Eddie Kenzo tubaale tweyagale mubeereko temuvaako munange olyakola omukolo batagamba nti muneeweetise bikyamu obumonde adde abwerabike okay mikwano abatulaba omukole waffe olunaku amazing Duncan Emityana naye onyumira engoye bagenda kuyigira buli omuntu kyokoleka okujja aje tubugire nga wali omwana yapite Mosh fashion Z fe wetuli ate era twajja kwambaza era esuuti zonna alina kuzigula uno Andrew yabeera nga bakali nyanga bambi ne customer care kyekyo bwekyo bwe kirabise mikwano abatulaba Duncan bwe kimukoze ye bambi mbikola bangi naye ye nkimukoze
omanyi waliwo kyokola ekintu nokikola mu mukwano gwo naye olina kimukola kuba kirungi kiba kuba kibi kirungi onanimiro yiira abantu amazzi kale nate saagala kujja naye yagawo bali okutuba kugamba omuzimu gw'obwavu nga bakugoba omugaga gwegundika okitegeera era otuuse neyetekesa mu firimu mangu era nga bwekyo twetisa omunnyo katon sabuni box enene sukali 25 omucere 25 ebbaasa wagifunye bestman agiterese ne beiri nono wayini ali mu kimuli byonna KFC pizza 3 fridge kagamba ebirabo byo biri wano ne note 7 kyekikulu ate tulese ya 120 watts GP yanti zirimu ebika ya 128 GP waliyo ne ya 60 over watts ne tulese ya GP enne engeri mne baserebo mba mwetaaga space wetaaga okuwasa lwaki abantu omuntu obyamba kuwase okuwasa okufumbirwa bamuwase wana muwasa nava ajafuna olukuto nga takyatusumbula kyogamba inaabana oluto alonajja amaanyi ganaaba galimu akajja bakuwasa lwansonga nzo mumaze kati singa badegamba wali omuvuka gubawo kubyejjo nga ina simu naye nemugamba gwe simu zikuyage simu tezikubya kati azze mu lugo kandindemu bagenda kumusabula ebintu eyo ene simu ababbi bazeemu down jo bakubye banaawo ne Reverend wa church eyo St. Ponsiano Reverend naye bagista one sleep gari yasemu one nga webaka nga bagitwala Reverend yebasi nenga bambi tweyanza nakali osiimye gwe wenyini oli kifeese osinze kusiiba kirawa wetu waliwo ebintu omanyi mu bulamu shifa omuntu bwakola surprise kibalese kyonna kiba kyamakulu gyoli sirwakuba nti oli alese kino oba kiri otegera naye kyonna kyonna omuntu kyaba alese gyoli kiba kirungi nnyo kutwaliza wamu tewali kintu kyebagamba nti kino kitono kino kinene kitegeera koze nzaabuuza ogendagendako emakindi olwaleero makindi eyo tteeka mba nina okuripootinga kubanga sawa zino yabadde wagenda lyawulira bino ebintu ate zino sobola zambala leero lwansonga kati mba ngaomuntu bwogulogwa ati mukwambalirawo naye kati ze ebintu byokuli ebintu bimanya ebyekwambala kyonna kimala abantu abasinga kyaka engoye ebadde basaana nnyo ne bazipima nnyo ku nsi alijawalo singa ozimwambaze mulabwananyo basobola kunyuma nze tebampimye nange tebampimye ono enyini omulaba oli akumanyi shefa omulaba abirawo natulaga nti kino kinyumira ddala anti kati nze nebwolete kutya nolinyambaza nnyo kati yambala eyo obummonde mugiseeko omukono olabe naye nga neyanziza naye nga mukyala Ronna jajawaalu babuuza afunye embuzi ngifunye keeki njiraba kyekiraba ekisinza osesa jajawaalu esimu ngifunye neyanzeege firigi nayo ngifunye sukaali muceere munnyo sabuuni buto point of correction byonna mbifunye gamba nti esimu tugifunye keeke tugifunye toli wekka keeki tugifunye esimu tugifunye mukuteeba nabaddemu tenateebye tubadde twalidde ekyemisa tetunaba koko tugenda tumufunye kalantini bakyali amangu mangamu kalantini tebalya mangu kyamisana naye omwana ayogedde ensonga agambye mu kalantini bakyalya mangu ago naye nga mwebale nnyo shifa naye nkukozeeko enkwe naye tezibadde mbi enkwe ziba mbi singa omuntu oba omuguddeko atategedde ng'ate n'ebyokwogera tabiina obanga abitankana
baba bitankana zibambi ewa tabitankana ate nze mba nakebera nti atalina kuuma nti katono kangenda n'abitankana ngajja bitankana naye mukyo tufucha byonna neyanziza nze tulabanga ku nsakoza nkirabike era tonda akwandi musanyufu nekivudde okutogamba nti Ronna mu bantu bonna tomanyi osobola okubeera awo n'omanyi omuntu asobola okulowoozaako omuntu akwagaliza ya kati mbe mbongo ekimu kitegeeza nti mbongo abamu teniza okugamba mukyala Ronna munaye tweyanzizza nange nti netaddeko ogenda kubulya wasiimye kirabika asanyuse twayise kakitegeeza tebiddayo abira tulya ebitumbuka balye kubanga bayise wangi owulira okiwulidde ekyo olaba okuva ku baasa balye akimanyi tuli bangi balye ndabanga abirenze nawe koyo wano mulukokera wano nze sina kyemmanyi wabula nze kyembadde nfa nze nkyogedde kyemmanyi ku mutima kubanga oba ne munno mwogera ku muntu n'omanya ate nga bwepimapimamu yoyo tewali bulala kati mukwano Duncan bwe bityo munaye katusale keekiyo tweyongereyo banna kati embuzi tugenda kugira tutye wamanyi yakwokya kufuna olunaku osalewo luyagala kibuzo embuzi tugenda embuzi ngenda gikola atya tugenda tuli bangi gwetotya leta kando tusale keki yaffe n'amazaalibwa ge bakuzanga budde buweddeyo nabo nedda keke eriko ffe muno mweno sho abalaba sheno bakimanyi tusala keki buli wiiki tusale keki ya Duncan wakamera oli leero luno nzise lwonakwata okunesasa amalowoozi gateedagasosa gali fine naye baba lwoligimalawo yagirira omwezi namukwano gwange ayagala nnyo ebintu bino naye bambi yafiiriddwa ambasada tubale kuva ku mmeka 5 ku 0 tusale 5 4 3 2 1 0 awambala tuba tusanyi kati kola record gamba record gye tuba tukola tewaba mugenyi n'omwali akantu bano Laila wallahi bonga bo balina kugenda njala tobabako yatakatunakamuka naye record tugimenye abeeranga ndi mukono gyonganzi ayalonda bulungi amana emikwano gyamatiri gyemulonda mubuno zaina nejolamu balejolamu aba yakolaki naye mukama mujja kunzita Duncan tusiibule abantu firiji ya mukisenge Duncan abantu bagambe byobagamba tusobole abalabi ba Star TV mbebaza okubanga mulaba program eno namwebale nnyo mwebali eddala nze Duncan Emitiana manyi lwaki ndyagala nnyo andi Emitiana yensonga lwaki Emitiana bagenda kundaba kubwero C5 nembebaza mwenna abagiraba shifa nkwebaza nnyo mwebale nnyo mwebali eddala mikwano tweyanziza abatulaba abalayo ffe abalungi mwebale kubaako munange namwe abantu manyi munneesiga kati omukyala Ronna tandabanga nako nange mulaba bulabi ku ssimu ko tubadde twogerezeganya mwebale kuneesiga kyemukola kyamaanyi nogamba nti shifa genda okole booti ne booti
kansubire nti naye tumukoledde bulungi nga bw'abadde akyagala talina amudda awuti nti mwebale nnyo mikwano yita ku 0721069 olaba emitima genda ku YouTube tekamu wewunyise omwagala o surprise your loved one subscribing obeera ate ng'oyongera okulaba show ovudde ku Star TV nga yajja eyongeza gendayo girabe oba olina gw'oyagala ogambako nti waliwo ekyakabi ku Star TV yes omuntu agenda ku YouTube asubscribing ng'ate alaba show. We love you so much. Basiibule nti bye bye. Anna. Yeah?